Tusaba Omukama awe omugenzi Olisha M ekiwumulo eky'emirembe wamu ne Sophie Kirabo ekiwumulo eky'emirembe. Bantu bange nina byengenda okubeera nga nkuwa maaso awo naye sooka owulire bino. Ngenda kubeera nga nkuwa speech ya taata wa Sophie Kirabo obeere nga omuwulirirako nga nnyonnyola ebyabaddewo nga mwana muwala we Sophie Kirabo tannaba kubanga afa. Abantu bange abanfolowinga bino oluusi ntera okubyogerako singa obanga ongoberera. Ebiseera ebisinga bannange tutambula n'endwadde nga tetumanyi. N'obeerawo awo olumbe ne lukuluma muli nga tomanyi. Wabeerawo ebintu ebimu ebiragaalaga naye nga tetumanyi. Ojja kwesanga olukulumyemu kati n'ogamba biraka bye bya bulijjo n'ofunayo obwekaawo n'omenya n'ekiggwa. Kamunguluze nakubakuba weebakirira buli kaseera amagulu gakuzimbazimba n'ofuna wiiti etabadde obo okitegeera. Sayini ezo ziba zikulaga nti waliwo ekitali kituufu naye olw'ensonga nti tetumanyi byonna obitwala bwotyo bwotyo. Tutambula n'endwadde bantu bange. Endwadde ezo kituufu osobola okubeerawo ng'olina ebirwadde bikulumya ebya bulijjo alusaazi nnuma yes naye omwo mwalusaazi mwe muva ebirwadde ebirala. Ogenda okuwulira olubuto olukuluma mulundi gumu si ng'olwa bulijjo. Ogenze emmanju ofulumye bulungi nnyo lwongedde okukuluma owulire ofa oba okitegeera. Omutwe gutandise okuluma okaaba tobitegeera so kitegeeza nti olumbe lubaddemu nga lukuluma naye nga tomanyi. Olumbe oluki Oluganda. Bw'ogenda malwaliro bajja kukebera ne bw'ogenda mu gabbeeyi gatya bajja kukebera nga bakugamba nti balaba birwadde bwe biti. Birwadde bijja kweyongera ebyamaaso bye bajja tolina weewuunya ensi. So nsembayo nga ngamba ntya nga nkutwala ewa taata wa Sophie Kirabo kuwulire ki ekyaviiriddeko muwala we okubeera ng'afa. Bw'ogezaako pulaani A ng'obudde bukyali temulwawo mutandike pulaani B ey'ogenda mu kisawo. Mu basawo Abaganda bakebere omuntu ng'obudde bukyali mutandika okwejjanjabisa. Bino bigambo byange ebyanfolowinga kubanga nange nze omu ku abo abaali bagenda okubafaako. Oba okitegeera. So ebintu ebimu tuvaayo ne tubyogera abalala ne babiyitanga ayitawo buyisi naye nga biba n'omulamwa. Ojja ntambye si muto kankutwale maaso ate ne taata wa Kirabo Sophie. Tabalidde ebbanga ddene. Yabadde Dubai. Ngera ebintu bya bulijjo. Yawataatamu. Kubanga badde alina ssente ze ate ng'afisaawo n'atambula n'agenda wayagala. Bwe yakomawo n'akomawo omutwe gumuluma nnyo. Omutwe gwanguluma ennyo ne bagenda ne niiki nga nze siriiko ne Sara taliiko ne niiki. Bwe yakomawo ne bagenda mu ddwaliro lwa mutwe. Sirina budde bulala bakunyonyola abantu oba tuva lusaamu n'agwa kiro. Bagamba simunyoomye MC ate asasulwa ssente nnyingi naye sirina budde bwakubanyonyola lulala. Bwenadda ku social media ate mujja kukyusa ati kambanyonyole aba social media mudde ate muleditinga ebupya ate mudde munyonyole. Bwe yamaliriza nkomye kukyakula omutwe nga gumuluma nnyo. Omutwe gumuluma ennyo bagenda mu ddwaliro batuukayo okutuuka eri ng'alsazi agayina buli nnaku agatambula nazo alsazi. Kati ogenda okutuukayo eddwaliro ogenda omukebera ne Subi hospital abatamanyi diri kwentebe road Subi hospital nga bagamba tugenda Musulamu alina pneumonia. Kati bagamba anyange okuswidi bagema ntuwa obudde. Pneumonia dakika nga n'otaano ali mulinyo dakika sawa bbiri atasobola kujja dakika gundi wayiseewo dakika ttaano ate
ate tuteka oxygen kaseera kokakali eringa katimba omutali oxygen amanyi oxygen gas esindi esooka kyate esooka kati tekyasobola kundekulabika eyokubiri wayisawo essaawa 2 kakati tulina mu ICU oxygen kamala wa ICU oyo mungi kale ebibala njabibuuka ebisente ICU mbitegeere